For example kati kusawa zino negwanyiza okubeera mu parliament eyo si kubeerayo just kunyumirwa kubeera ono yambala amasuuti funa motoka sente wabula kyetwagala okukola. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Eddakiika ziri 3 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Akoze ku mirimu olunaku olwaleero kulikayo abagenda okukola nammwe bwe mutyo kambasabire ebintu bitambule bulungi. Abafunye ebirungi Mukama Katonda yeebale, n'abafunye ebizibu twongera obbasaasira. Muganda wange Nassa Ntege Nassa Sebaggala wali eruweero nkusaasiddeko nnyo. Mukama abadde atuwadde ezzadde ate ne litufaako kibi nnyo. Mukama Katonda akugumye. Olunaku olwaleero 14 mutukuvu Valentino ng'omusajja omukristu mutukuvu oyo nze nina ate engeri endala gye mutegeeramu, naye nga buli muntu yenna alina gw'alina ku mutima. Olunaku olwaleero muluwaayo eri abo batuluwaayo eri abo olw'ekigendererwa n'amakulu g'olunaku olwaleero. Abalukuzizza mwebale. Mu studios nina Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu Lewis Rubongoya. Olunaku olwaleero gwe tugenda okwogerako naye kubiri mu kibiina ekya National Unity Platform. Nsanyusa okulaba ssebo, lamusa kubawuliriza. Nange okusanga ssebo mwebale nnyo abatuwuliriza kusimba. Tubeebaza abantu baffe gyonna gye mutuusako engalo, mwebale nnyo okufuba abazaayo abaana ku masomero. Embeera si nnungi naye abantu baffe bafuba nnyo ne balaba bakiyitamu. So tubeebaza abantu baffe okulaba nga bakola kyonna ekyetaagisa okutwala obulamu bwabwe mu maaso n'okuzimba eggwanga lyaffe. Kirungi. Bingi tutaakabanga nga tetuli ffenna bwe twayawukanira ebintu bibadde bitambula. National Unity Platform eri etya? National Unity Platform bitambula bitya erudde eyo? National Unity Platform egenda mu maaso, egenda bulungi. Ndowooza singa omuntu ali eyo nga abuusabuusa amaanyi ga Katonda alina okulabira ku National Unity Platform. Katonda atulwanidde entalo zonna abalabe baffe ze baleese. Olutalo olumu lwe tutanamala olw'okumamulako gavumenti eno ne tukwata obuyinza ne tutereeza obulamu bw'abantu ba Uganda. Naye zino entalo endala ozoolaba Katonda nga azirwana kubanga regime ya Museveni naddala investinze mu ssente nnyingi nnyo okutuwaayiriza, okututeekako ebigambo ebitali bituufu, okukola kyonna kyonna ekyetaagisa okutuza wansi. Naye buli lunaku tulaba tweyongera amaanyi n'obwagazi mu bantu, ate naffe okukola ekyo kye tusaanidde okukola. So National Unity Platform gyeri eri bulungi nnyo. Okay. Akadde kano kati enjogera ya bulijjo omuntu aga tuli mu kadde ak'ebyobufuzi weewaawo buli lunaku munnabyabufuzi oba ne munnaggwanga lyonna munnansi mu nsi ye luba lunaku lwa byabufuzi. Naye kati kano akadde kakweteekerateekera okukyusa obukulembeze mu bibiina ebyenjawulo ne mu bifo ebyenjawulo. Nsuubira National Unity Platform eteeseteese etya okwaniriza bannabyabufuzi n'abo abagenda ogyegattako. One, nti era ewo kwabo abalabise nti nno tebakyali nayo okusobola okulaba nti nno ekyali nywevu. National Unity Platform zibayo be member bayo. So bingi nnyo of course tugenda mu maaso n'okukola okulaba nga ekibiina kyaffe kisigala bumu n'okulaba nga tusigala ku mulamwa. Ate ffe tukkiriza nti bwe tuba nga tukyali ku mulamwa ogwatuleeta ogwa people power, then teri kintu kyonna kyonna ekisobola otuwugula oba okutujja ku mulamwa. N'olwekyo abo abatuvaako baavaawo bonga bo. Omanyi General Museveni kyovola wa system ye ekkiririza nnyo mu kugula bannabyabufuzi, kyeyalema okutegeera nti abantu bo basigala bali united. Ensonga ezirimu abantu bwe ziba zikyaliwo abantu bo basigala nga bakwatagana. N'olwekyo abatuvaamu ne bagamba bagenze afu ne batandika ebyabwe, tetubalinako obuzibu bagende.
fe ekintu ekikulu ekitusuza nga tetwebase question gye tuba tubuuza oba ekibuuzo kye tuba twebuuza buli lunaku tukyali ku mulamwa tukyatambula kweze ennono ze twatandikirako tukyaziriko tukyazitambulirako bwe twekubamu toki ne twesanga tukyatambulira kwezo tetufaayo ani avuddewo kubanga era nga bwe twabagamba nga tutandika struggle bwetyo bweri abamu bagenda gyegatako abalala bagenda givaako abamu bagenda kuzitowererwa abamu bagenda kukementererwa emmeeme abamu bagenda kwesanga nga tebakyategeera omulama gwe tuliko abamu bagenda kuweebwa ssente abalala bagenda kusuubizwa ebifo mu gavumenti ya Museveni bingi nnyo bigenda kuwugula abantu abamu so abo bwe bagenda tubagamba bye naye ffe tusigala ku mulamwa ekisinga otusanyusa okulaba nga buli we tugenda era naye kati mu ofisi yange nina abantu bangi abalinze omukolo okutwegattako bangi nnyo abalinze era ogenda gira press conference bwe tunaaba tugitegese ababaka ba palamenti bangi nnyo abantu abali bagala kwegatta ku National Unity Platform kubanga bamanyi tigwe mugendo gwe mulamu omutuufu. Omugongo gw'ekibiina bajje twandiise kunze backbone y'ekibiina yabeera ssemateeka w'ekibiina ensonga za ssemateeka w'ekibiina okwongera okunywera kubanga waliyo abagamba nti tebannaba kufuna ssemateeka ebintu bye bakola tebitambula bulungi twagala okwongera okuttaanya awantu awo ng'oli bwe yeesunga okujja okwegatta ku National Unity Platform nga n'oli agirimu bw'awulira nti nno anywedde era awulira ayagala kunywerera mu National Unity Platform ensonga ya ssemateeka w'ekibiina naddala kati wano we tugenda mateeka ekibiina okuyimirirawo kirina okubeera ne constitution wasemateeka waakyo era NUP ina constitution gyetambulirako newankubadde si gye twalagala okutambulirako nga bwe mmanyi mwenna ekibiina kino twakifuna kyaliwo nga bakiyitanga NAP NURDP ekibiina ekyo ne tujja ne kikyusa erinnya ne kifuuka NUP naye constitution y'ekibiina eyo eyaliwo okuva 2024 yekyaliwo olunaku olwaleero nga bwe mmanyi twakola ennongosereza mu constitution yaffe 2023 gwali mwezi ogwokuna bwe twakola delegates conference yaffe ne tukyusa nga ekibiina ekyo bwe kyali kitandika kyali ky'abantu batono nnyo zino z'owulira nti briefcase party y'abantu batono nnyo era ne boolaba ennyingo ezimu for example delegates conference yaffe mu constitution eno gye tuliko oba gyoyinza okuyita enkadde y'abantu nga 15 kubanga ekibiina kyali ky'abantu batono nnyo naye kati ekibiina kyaffe kirimu millions ne millions z'abantu n'olwekyo twakyusa twakolamu ennongosereza for example delegates conference yaffe ne tujja expandinga nefuna abakiise abasuka mu 5 ne tukyusa bingi nnyo ekirala twagezaako okukendeza obuyinza bwa president for example walaba twateekako ebisanja ku positions abantu ze baholdinga n'ebirala bwe bityo ebitali mu constitution enkadde naye ekyasinga otwewunyisa nti we twagitwalayo constitution mu electoral commission first of all abantu bomanyi obulungi abadde ba detractors baffe ne bagenda ne bawandika objection ne law firm gye bakozesa nga teriiyo era ne tugenda mu law council ne wandikira electoral commission ne gigamba nti ebbaluwa gye muyina nfu kubanga ne law firm gye bogerako teriiyo era abo bennyini ne bategeeza electoral commission abaali bagezaako tulemesa notuziyiza ensi yonna nekiraba nti bye baaliriko tebyali bituufu sebo okuva bwe twatwalayo constitution of electoral commission yagano gigazetinga netwala ebbanga nga tugiwandika reminders era netutuuka n'okuba threatening nga tugenda kubasuuwenga bwe mutagigazetinga naye bwe twamala okubawandikira ekyo ennaku ntono abantu abamu ne bagenda mu kooti abali mu Kibalama omuzeeyi Kibalama oyo omumanyi ebyaliwo abali mu Simbwa n'abalala naye kyatwewunyisa waliwo n'oyo omusajja gwe bayita Kasirye Joseph yali muyambi we yali deputy president waffe mu Buganda naye najoini neyegatta ku musango ogwo ne basuuwenga mu bye baali basaba kooti nti president Kyagulanyi alemesebwa okwesimbawo mu kalulu konakono okumala emyaka 10 you can imagine ekibiina ne bagamba constitution yaffe balimu gigazetinga n'ebirala bwe bityo
kakati mwami byabakama nasinzira ku ekyo nagamba kubanga naffe batusubize mu musango guno lolekyo tusobola genda mu maaso netugazetinga constitution naye tulowooza nti waliwo kyekubira kubanga ekisooka batwala obudde bungi nnyo okuva we twaba wa constitution yaffe okutuuka bwe bateekamu notification mu gazeti ate notification bwe yavaayo ne batamovinga okugigazetinga mu budde oba okuresolvinga ka complaint ako akasooka okujja n'ebirala bwe bityo naye abantu baffe kyenjagala bategeere bamanye ti NUP ina constitution teri kibiina ekisobola okubeerawo nga tekiina constitution naye nga bwe nkugambye obuwaayire obumu twabukyusa twagezaako okugifuula more democratic more representative n'ebirala era bwolaba constitution empya gye twateekawo twali tutaddeko n'engeri bw'oba oyagala kubeerawo MP mu NUP okola otya baani abalonda singa tugezaako tugamba tukole akamyufu singa tugamba tukozese kino constitution yaffe empya yali elaborate yalina ng'erambulula bulungi buli kintu kyonna kyonna bwe kirina okutambula naye obusako ekyo tekikosa oba tekigenda kukosa enteekateeka za party structure okuva wansi mu kiseera kino kubanga izo nyinza okubuuza zo party structures nywevu wansi we wabanga waliwo obuzibuzibu obwo party structures zino okutandika okubeerawo n'okunywera essaawa zino abavubuka balina okwewandiisa abakyala abaliko obulemu abakadde n'abalala bonna ne wansi okutambulira ddala ng'ebibiina ebirala embeera eya ssemateeka n'engeri gy'onnyonnyoddemu tekosa party structures ez'ekibiina ekisooka tuze tukyogera bulungi nnyo nti party structures sigwe mulamu ogusinga okuba omukulu ebibiina Museveni byaguze bibaddenga ne structures okuviira ddala eyo wansi so okubeera ne structures abantu oluusi bakyogerako nga ekisobola omumalawo ebizibu byonna byonna naye si bwe kiri kubanga oluusi nakyemalira ate ayita mu structures ezo okuyingira ebibiina n'okubizoganya n'okubireetera obuzibu nga bwe tuze tulaba naye constitution yaffe gye tubadde tutambula nayo ekirungi tulina NEC yaffe bulungi ate tulina ne executive board ebyo organize ezo oba zoyinza okuyita amatabi g'ekibiina ago galina obuyinza okuteekateekera ekibiina butya bwe kirina okutambula oba okutegekera ekibiina butya bwe kitambula kakati bw'otunuulira NEC kye yakola oluvannyuma lw'okufuna ebyo ebizibu twagenda mu maaso ne tuyisa resolution eteekawo kunga structures oba mobilization structures mu ggwanga lyonna era ttiimu zaffe mbadde muziraba nga zitambula ziri eyo ekyenjawulo nti twalyagadde mu constitution yaffe empya twayagala tuteekawo structures ne ziviira ddala wansi nga zidda waggulu naye kaakati ne tugamba bana abantu okuba nti balowooza kubanga tulowooza nti one of the reasons lwaki constitution yaffe bagezaako nnyo giremesa yali eteekawo structure eri elaborate nnyo ate okumanya nti ffe twali tu studies ebibiina birala Museveni akozesezza bukodyo ki okubitwala twagezaako powers ezo structures ne tuzilimitinga waliwo engeri gye bw'osoma constitution yaffe twali mindful kwebyo ebizibu ebize bitambulira mu parties endala so kyova olaba eyo constitution yaffe yali very very clear ku nsonga ezo naye kakati tulina structures zaffe era nga bwe nkugambye obukiiko bwaffe gye buli juzi baali mu Eastern Uganda ne bateekawo obukiiko bwaffe ku district yonna mu Eastern Uganda waliwo akakiiko ne constituency we buli ate abo bennyini bali mu kuteekawo obukiiko bulala oba wansi wano mu Buganda tulina obukiiko bwaffe obwakunga era obulaba buli lunaku nga bukola emirimu gyabwe next week tiimu zaffe ziri mu Western Uganda era okukola ogwo mulimu okunyweza obukiiko bwaffe bwe twateekayo then bwe tuveeyo tugende mu Northern Uganda n'obukiiko bwe tumunyweze n'olwekyo ekibiina kyaffe kirina structures wonna mu Uganda naye ekirala kyobuuziza nti ekibiina kiba kiyimiridde kyanga bwe nkugamba ekibiina kubanga awo okwongerezaako awo nga bw'oddamu of recent era nakyo tujja kuba tukyogerako enteekateeka y'okutereeza enkalala mu balonzi n'enteekateeka y'ekibiina okwewandiisa okubala abantu ojja kujjukira bulungi era mubaddemu
ebyebuuzibwa mu bannabyabufuzi ab'enjawulo abatali ba kibiina kiri mu buyinza nti okwewandiisa kuno okujjuza enkalala z'abalonzi n'okuzitereeza NRM ebadde register yayo egiteekaawo nga egezaako okugoberera ebiri mu Electoral Commission oba nayo byerina kati simanyi mmwe awo muyimiridde mutya kubanga awo omuntu yandirowoozezza nti nno n'ekibiina kimanya nti okugeza ewaffe mukono municipality Gombolola division Central Division omuluka Namumira Anthony ekyalo Kitega nti wano Lubongo yalinawo abantu bwe bati oba asuubira okubeerawo n'abantu bwe bati ebyo byonna structure bwebanga sinywevu olowooza tebikosa ekibiina nga bwe nkugambye ekisooka nti structures zaffe mu ggwanga nywevu gye ziri ekyenjawulo nakugambye twali agadde kyetwali twagala kukola mu constitution yaffe empya twali tutaddewo gutya obukiiko bwe bulondebwa buyinza ki bwe buyina n'ebirala bwe bityo naye kati twakozesa top bottom approach netuteekawo structure eyo enatuyamba okuyita mu kulonda n'ebirala bwe bityo naye twali agadde nnyo okubeera ne structures ezo eziva wansi nga bwe nkugambye era tusuubira constitution yaffe wonna wenabeera gazetted tukyagenda mu maaso n'okikola bannamateeka baffe badde bakola buli kyetaagisa okulaba ng'ebyo bisango bivaayo tulowooza nga bwe nkugambye reason yennyini lwaki bagezaako okulemesa structure eyo nti lwaki bagezaako okulemesa constitution twali tutadde mu structure enene nnyo eyali etuwa abakulembeze millions ne millions betwali tutegese bulungi ate nga twagala kutambula ndowooza bwe bagiraba ne bagamba bano abantu kati tusooke tukole ki tubasoganye kyovola naffe nakugambye twateekawo structure yaffe eyo gyeri era ne bogenda mu Northern Uganda n'otuuka mu district n'obuuza abakulembeze ba NUP be baliwo wano ogenda bafuna bajje bakutuukeko of course tukolera mu bugubi okimanyi bulungi nnyo ezo enteekateeka zaffe nga bwe zigenda mu maaso ebiseera ebimu babadde bakwata abantu baffe era wenjogerera abantu baffe ab'ekibuku nejjo babadde mu kooti babasanga bagezaako okuteekawo akakiiko ako obukiiko bwa wansi mu district y'ekibuku ne babakwata ekasese bakwata abantu baffe abali bagezaako okuteekawo obukiiko ne bateekawo omusango gwa conspiracy to commit a felony nga bagamba nti bali mu lukiiko baplanninga terrorism you can imagine so nga bano abantu ba NUP ensi yonna yali ebamanyi olunaku olwaleero omulamuzi oyo Musa Sekana yawadde ensala omusango gwe twawaaba emyaka ng'ebiri emabega omu ku bacoordinator yali registrar for Kasese gwe bayita Masereka gwe yawaaba oyo bamukwata ne bamutulugunya ne bamuyisaawo binyonyonyo kubanga yali akola emirimu gya NUP so tuze tufuna ebyo ebizibu ne challenges naye tugenda mu maaso ye struggle sebo okuva awo nga tugenda okuvaawo ku nsonga eyo ensonga eyo yonna yonna twetoolodde ku data oba data gwe nga omuteesiteesi w'ekibiina oyogera ki ku kyakakiiko k'ebyokulonda ne kitongole ekivunaanyizibwa ku muwendo gw'abantu mu ggwanga UBOS okugamba nti nno akakiiko k'ebyokulonda ne kakugamba nti nno ffe tujja kukozesa eby'emyaka 10 emabega olw'ensonga nti ebyabalibwa mu 2024 bitankanibwa ebirala tebitegeerekeka bulungi mu mbeera eno ey'akalulu egenda mu maaso bano abantu baba baagala kubba akalulu ensi yonna ng'ebalaba era ekyo kyoyogeddeko ekyokuba nti aba NRM babadde nga bateekawo ebitabo byabwe awali akakiiko k'ebyokulonda bwe kakolera emirimu eyo ye sayini emu oba akabonero akamu akalaga be bagezaako okukola emivuyo gye bagezaako okukola si ekyo kyokka ne bagamba nti ffe tugenda kukozesa data wa census wa 2014 twakiwakanya era ne tuwandikira n'akakiiko k'ebyokulonda ne tukiwakanya kubanga tosobola kugamba nti ogendera ku data oyo ng'abantu beeyongedde UBOS etulaga nti abantu beeyongedde nnyo bungi Electoral Commission negamba nti ekyali ku data omukadde lwaki babakola ekyo first of all ogezaako ku disenfranchisinga abantu bangi okulaba nti abantu bangi tebalonda teba participating mu electoral processes ezo n'ebirala bwe bityo bye bakola so tukiwakanya naye si ekyo kyokka olabye for example mu processes ezibadde zigenda mu maaso omuntu okwewandiisa abadde yeetaaga signature ya diso nga yeetaaga signature ya giso oyo Gombolola internal security officer ne district internal security officer aba abantu first of all bakolera Museveni bakolera executive arm ba security babeera ku direct command and control
kakati mu Kampala wano tubadde tufuna complaints nyingi buli lunaku abantu baffe bageze kwewandiisa be basanzeeyo ne bagaana ne bagamba ate tugenda kuwandiisa oluusi ne bagamba forms ziweddewo n'ebirala bwe bityo. So babadde deliberate nnyo okulaba nga bareducinga omuwendo gw'abantu abaparticipatinga. Lwaki? Kubanga bakimanyi nti abantu babakoowa, bakimanyi nti wano bwe tubeera ne free and fair election tebasobola nakufuna 20%. So baba balina okukola obukodyo bonna bonna bwe baleeta okulaba nga balemesa abantu okuparticipatinga. For example, abantu baffe okimanyi nti baavu nnyo, naye n'omugamba nti atambule agende ku district afune signature ya diso, mboba agenda anoonye wegombolola ate no process ne bagiteeka kumuluka ku parish level mu kifo ky'okukitwala ku kyalo oba ku polling station. Kubanga bwe mba amanyi nti polling station yange eri wano, wali gavumenti bwe mba njagala kugenda kwekebera naligenze ku polling station yange yennyini nembeera nga wengenda. Naye kati gwe nogamba okitadde ku level y'omuluka parish level ate noteekamu ebintu ebigenda okuleetera abantu okwetamwa process yo ne bagamba bwe bagamba ngende noonye signature ya diso baki sigenda kubiwandiikayo kubanga oba oli awo tolina na sente zikutwala okunoonya diso n'ebirala bwe bityo. So ezo zonna processes General Museveni zakozeseza okwenyereza mu buyinza okumala ebbanga lyonna. Okay. Yeah. Neyanziza awo nga tuvuddewo mpuliriza omulungi program Lutindo, nze Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako muganda wange Walusimbi wano naye waali ku kamera n'omukulu bwegire mulengedde. Nina Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Eyo tuvuddeyo twagala okutunuulira ku nsala ya kkooti ensukulumu era esembayo ku kya kkooti ey'amagye okuba nti nno evaawo era abantu abaliyo abavunaanibwa nga basiviliani si basirikale baweebwe omukisa bagende mu kkooti eza bulijjo batandike okuwoleza eyo emisango. Ensonga eno na buli kati abasibe tebannavaayo nga omusango guno gwa mwami Kabaziguruka ne gavumenti gwaviirayo mu mbeera eno eriwo era ne gulabika nga guwanguddwa gavumenti nga ewanguddwa, naye mbagirawo nga kkooti bwe yalagira abasibe bonna bakyaliyo ng'era yali aliidinze mu ekyo yali retired Colonel Dr. Kiza Besigye ne munne bwe baliyo mu bannamateeka waliyo lawyer Kiza Aaron kati ako kwogatta ne betuyita ba political prisoners okusingira ddala bava mu kibiina ky'okulembera n'abantu abalala. Embeera eriwo kati okusinziira ku nsalawo ya kkooti mwenge ekibiina kya National Unity Platform ate nga mulina kumpi paati nnene nnyo ku bantu abo aboogerebwako mugitutte mutya era mugirowoozaako mutya? Ekisooka sewe ekibiina kyenteekateekera President Kyagulanyi Ssentamu onsonyiwe kyoteekerateekera kyenteekerateekera kakati ekisooka nti tubadde twogera ku byakakiiko k'ebyokulonda n'emivuyo gye kakola kati ekyo kyekyatuuka ku institutions ennyingi mu Uganda. Kakati Supreme Court first of all ya surprising fenna ndoza nawe wali surprised mubali surprised teri yali asubira nti court ensukulumu egenda kola judgment bwetyo yali bold naye singa teyakikola kyali badde kya buswavu nnyo kubanga ne omwana omuto yali akiraba jikoti y'amagye si kooti nti kooti y'amagye byekola byakiyaye kooti y'amagye byekola just persecution teri prosecution si kuwozesa abantu wabula kutulugunya abantu okubakijjanya abatawagira government n'ebirala bwe bityo. So Supreme Court yasalawo naye ekyo kikuyigirize oba kubanga abantu bayinza okuwulira byenjogera ku Electoral Commission ne babuuza nga bwe mumanyi nti emivuyo gibeera mu kulonda lwaki ate mugendayo mu kulonda. Kati kikulage nti newankubadde obwenkanya mu kkooti zaffe teziriiyo oluusi bw'ogenda mu maaso ng'ogezaako omaliriza ng'ofunye obwenkanya one way or the other. Kyova olaba ffe tugoberera nnyo history y'amawanga amangi ogenda kwesanga abantu nga bagezezaako okuggyako nakyemalira akalulu akasooka akokubiri akokusatu akokuna akokutaano mwatu ne bamuggyako
era ba dictator bonna bono baddo balaba nga balemerako bakola ki n'olwekyo fe tugezaako okukozesa buli system yonna including the courts tuvola batugenda mu courts ezo newakwate tumanyi nti abalamuzi abasinga they are cadres naye tugenda mu maaso n'okugenda kubanga tumanyi bulungi nnyo ti eventually musobola kufunayo obwenkanya kakati Supreme Court yatuusibwa ku kisenge first of all yalwawo nnyo jukira for example abaana baffe abamu bakwatibwa mu 2-2 naye kati wenjogerera bakyali mu makomera abamu bakwatibwa 2-2 bakyali mu makomera Supreme Court yakawa ensala yayo ate nga appeal eyo yagendayo mu 2021 so ekyo twakikondeminga nnyo lwaki batwalawo obudde bonna kubanga obudde bwotwala okuwa ensala ng'eyo obulamu bw'abantu buba bugenda ngenda kugamba Evans nti ekizibu nze nga Secretary General kyensinze okusanga kwe kusanga abaana baffe abali mu makomera yaleka family nga nywevu ng'eri bulungi nnyo omwana n'abeera ng'aliyo ne bamugamba nti mukyalawo ali lubuto oba mukyalawo yazadde obulumi abaana bwe babeeramu eyo mu makomera tosobola butegeera nga family eyo yasajjuka completely tekyaliwo era ozookiraba abamu nga bafiirwa abantu baabwe babakwatako nnyo bamaama bataata abazadde baabwe abaagalwa baabwe nga bali mu makomera n'ebirala bwe bityo so eventually Supreme Court yasalawo naye ne bwe yasalawo regime ya Museveni okukakasa nti dictatorial government nti bwanakyemalira bwe tutambulirako nti military regime up to now negaana okussa mu nkola ekiragiro kya Supreme Court olabye olunaku olwaleero embeera Dr. Kizza Besigye gy'alimu omulabye mutunulidde musajja mukulu akoledde Uganda ebintu bingi nnyo ffenna bye tumanyi naye ne Supreme Court weesazeewo negamba mu transferring mutwale mu civilian court ne mugaana okikola n'alwala n'asaba ayimirirwe agende kubanga baali badde bakwatibwa ensonyi ne bagamba kale katumudduse tumutwale mu kooti ya bulijjo aweebweyo beiru agende ajanjabwe naye tebali mu kikola ekyo kitujukiza ekyali ku mugenzi Honorable Segirinya twajanga wano nekibyogerako buli lunaku omusajja ali bubi twagala ateebwe ne bagaana okutuuka time Honorable Segirinya bwe balaba nti takyasobola kutaasa bulamu bwe ne bagamba genda ofe era okimanyi bulungi nti Honorable Segirinya bukyava mu kkomera okutuuka we yafiira teyaddamu kwenjoyinga bulamu bwe n'olunaku n'olumu kyebaagala okutuusa ku Dr. Besigye kyebaagala okutuusa ku baana baffe bano abalala bakyali mu makomera so twe tulowooza nti enkola ennungamu yali badde nti kooti bw'eba esazeewo kooti yalina ekigambo kyayogera negamba immediately ti abantu bano mbagirawo batransferingibwe batwalibwe mu kooti za bulijjo oba bateebwe kubanga era abasinga baliyo nga tebalina misango kubanga singa balina emisango kati nga bano basupporters ba NP bamachete n'abalala mu kooti y'amagye gye babadde emyaka 4 bali badde baleetadde obujulizi ne bagamba bano twabasanga na kino ne kino naye emyaka 4 ng'oli eyo weebaka bwebasi tebaleetanga bujulizi obukuluma wabula basindika operatives ba state okukonvinsinga kkiriza emisango wenjogera olunaku lwaleero mbadde nva kigo ekigo tulinayo abaana 11 abamu babatwala mbu baali bavuma oba bavuwala General Museveni ne system ye ku TikTok naye mu abo abaana mulimu abantu baffe bana abaali bakoordinator ba NUP mu district ye Yumbe eyo mu West Nile babateekako ogwa terrorism ne bagamba nti babasanga n'ebyokulwanyisa ne bateekako okulya mu nsi yaabwe olukwe n'ebirala naye ne wenjogera tebaleetanga bujulizi n'obumu naye bano ba operatives ba lujimba badde nga batukirira buli naku abaga mukirize emisango musayininge amnesty papers mukirize nti mwali mulya mu nsi yammwe olukwe nti mwali ba ADF kakati obuzibu tulina mu ggwanga n'olaba mutabani wa Museveni juzi yavaayo ku social media n'agamba Besigye tagenda kuvaayo Dr. Besigye tagenda kuvaayo ayina either okugenda ku mavivi yetondere General Museveni oba agenda virayo musanduku so gwanga kyero tutambuliramu bwe abeeyisa bwe batyo gwanga kyero tutambuliramu n'olwekyo kyovola batukubiriza bannansi banna Uganda nti solution yemmwe abantu abatunyigiriza batono nnyo kuffe abanyigirizibwa ne batuba bakutambulira ku bino ebijweteke yubos bwe yafulumya details ezo ate nga tuyimirira
ku details ezibadde ziva mu office of the IGG n'abalala olabira ddala nti abantu abafuga abo abalina access to resources abalina access ku state machinery tebawala na mitwalo 3 naye nga abantu banyigiriza bali miliyoni 46 kitegeeza kyekyo nti bano abantu miliyoni 46 balina okuvaayo ne bagamba ekimala kimala mu abantu emitwalo 3 temusobola tutuusa ku mbeera eno so abantu sagala batunulire ebifaananyi bya Dr. Besigye bakimuteekeko ng'omuntu kino tulabe nti kya ggwanga lyaffe lyonna lyonna kyovola Supreme Court bwe yavaayo negamba nti nesalawo bwetyo General Museveni yavaayo abalamuzi n'agamba n'abakolokota n'agamba abo balina endowooza ya bweru foreign minded judges naye n'omubuuza ani yabateekawo ye kenyini yaba appointing kakati gwe kyotegeeza waba appointing nga tokimanyi nti bali foreign minded naye bulijjo babadde basala ebimukolera ng'avaayo abawaana ffe oluusi ebiseera ebisinga bitutakanya nabyo kubanga walaba ng'oyo omulamuzi Winyidolo bwe yayisa Justice Kisakye Esther bwe yasala ng'awagira ffe abaali batuta omusango gw'obululu mu Supreme Court ne tutakanya naye General Museveni n'avaayo n'abawaana mu biseera ebyo n'ebirala bwe bityo so weebuuza lwaki kati we bavaayo ne bagamba kino ekintu ky'okukozesa abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye kikyamu lwaki avaayo n'agamba nti abo bakolera abazungu balina endowooza y'amawanga ag'ebweru n'ebirala bwe bityo ampuliriza omulungi program Lutindo tugenda kuwumulamu tukomawo tugenda tunuulira enteekateeka na buli kimu ekyabadde mu kalulu oba mu kunoonya oyo agenda okudda mu bigere bya Honorable Seggirinya mu kalulu akabindabinda omwezi ogujja NUP yamaze okuyita mu kasengejja n'ekibiina ky'NRM kumpi ebibiina byonna nalabye FDC yawaddeyo muganda wange Khalifa Aganaaga NRM Hajjati Nambi Namateeka Elias Nalukola Luyimbazi oyo naye ekibiina kya National Unity Platform kyamutaddeko kyamuwanzeeko eddusu era yayise mu kakuŋŋunta naye bingi bye tulina okwogerako ku ssaawa oba obudde bwe tuddamu tovaawo tukomawo Lutindo Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako nina Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform mukulu Lewis Lubongoya twogera ku nsonga eziri mu kibiina nina muganda wange wano angambye ye Lwagula Mark Samuel alikira kimanyiddwa nti nno mwami Museveni yakulira wa late Muzeeyi Byanyima and I presume Winnie is like a sister to Mr. Museveni and an aunt to Mr. Muhoozi lwaki mwami Muhoozi ayisa bwatyo bawa gwayandiyise anti we musajja omukulu kale ensonga bwe zityo mwami Lubongoya ensonga za kalulu oba ez'ekitundu ekya Kawempe North enteekateeka buli omu yazirabye naye nga munnamawulire nabaddeko emabega mu bantu eyo gwe ng'oli wali ku mmeeza ey'oku mwanjo n'ensonga ozitwala kino kye mwakoze mwenga ekibiina kya National Unity Platform mukyenyumirizaamu mutya era mukisuubira kutambula kitya mu kalulu kano kinaabeera kya kalulu kano kokka aka by elections oba kigenda kutambula ne mu bululu obuddako 2026 gwe nga ateekerateekera ekibiina webale nnyo ssebo ekisooka enkola yaffe eno gye mulaba gye twakozesa ne mu kulonda okwaggwa obuzibu nti twalina obudde butono nnyo mujjukire nti mu kulonda okwaggwa kwa 2021 twalina challenge nti ekibiina kyaffe first of all twakyanveringa mu July tulina okunominatinga abantu abasookerwako omwezi ogwali guddako ate nga tulina ne batutwala mu kooti byonna mubijjukira bulungi nnyo state byagezaako okukola so nekituleetera obuzibu naye kakati tulowooza nti tukyalinayo ku budde ekitegeeza nti tusobolera ddala ate okuperfectinga system yaffe eyo lwaki tukozesa system eyo nti ekisooka nga bwe nkutegeeza constitution yaffe gye tutambulirako kati naye n'ensonga endala
ogezaako okuziyiza omulabe okutuselectingira abacandidate. Tumanyi bulungi nnyo nti General Museveni ne system ye bakozesa ssente. Kakati bwe tugamba nti tugende mu kamyufu ak'abantu bonna basobolera ddala okuvaayo ne billions ne bazisirika mu kalulu ako ne basalawo ani anaakwatira NUP bendera. Mujjukire ekitongole ekilondola ssente ze baspendinga mu kulonda kyavaayo ne kiraga nti mu kulonda okwaggwa NRM yakozesa billion 9 NUP nekozesa billion 3. Bwe kola comparison balinga bakozesa billion 9 ssente ezo si kuba nti bazijjawa wabula zizoogwe mu omusolo zowa ogenze kudduka n'ogula butto n'ogula omunnyo n'okola ki ng'omusolo gw'osasula ze bamaliriza nga batadde mu kulonda ate bazikozesa ki ebyo byennyini byolaba kibola abakandidate baffe abamu be twanominatinga babatuukiriranga ne babawayo miliyoni 2 ne bagamba kati gwe kiveemu era bangi bampandikira amabaluwa nga bansaba ba withdrawing kubanga etteeka ligamba ti bw'oba ogidde ku kibiina ekibiina nakyo kirina okuwaayo omukono okukukkiriza okuva mu kalulu ako. Era of course tetwabaziwandikeza ebbaluwa naye point yange abantu abamu beebuuza lwaki temutegeka kamyufu ako era mu constitution yaffe empya ojja kulaba nga twali tutaddemu obulipo ogezaako okutangira ebyo system byeyinza okukola. For example twagamba tetusobola okukozesa system zombi netusooka netuvetinga abakandidate baffe oluvannyuma netulyoka tubasindika mu kamyufu naye nga bwe nkugambye constitution yaffe tenabeera gazetted so tukyatambulira kwene enkadde kakati twavaayo netuteekawo system ya vetting netugamba nti ekisooka omuntu yeegwanyiza ekifo asooka agasimbagane n'abakakiiko k'ebyokulonda eyo n'abantu batuyanirayo era buuzaayo abantu abagenzeeyoko bajja kugamba ebibeerayo bakubuuza ebibuuzo ne balaba ddala osaanidde okubeera omubaka wa palamenti ddala osaanidde okubeera omukulembeze ku level yonna yonna gyoyagala okubeerako. Kakati mu maxes 5 ze wali badojja mu kakiiko ako ku luno twavaayo ne tugamba nti ezo max 10 ze bakuwa ku presentation yo ne oratory skills n'ebirala kati bitwale mu debate mu lujjudde ensi yo n'ebirabe era ndowooza abantu basanyuka nnyo olwa debate gye twakola nesobozesa abantu okulaba kubanga nga bwe nkugambye previously max 5 zonna wali ozijja mu interaction n'akakiiko naye ku luno twagamba nti max 10 ezo kubanga bingi nnyo bye tutambulirako njagala otegeere nti system eyo eri elaborate nnyo si kuba nti ogenda wali mu kakiiko abakakiiko ne bakutunuulira ne bagamba omuntu ono atusanyusiza kamuwe max bwesi balina bye batambulirako. For example max 5 bakubuuza NUP values zayo zimanyi bw'oba ozimanyi butya bw'oba ozitambuliddeko ebbanga can you demonstrate how you have espoused these values ozitambuliddeko otya ne bakubuuza eggwanga struggle against the dictatorship ogibaddemu ogikoledde ki ne bw'oba ng'ogimazeemu ebbanga ttono naye ng'olina kyokoze kyosobola okunyonyola ne bakubuuza oyagala kubeera member wa parliament oba ovunaanyizibwa wa member wa parliament bwe buliwa so nga bagezaako okutegeera ono omuntu amanyi obuvunaanyizibwa bwa position gy'anoonya ne bakubuuza olina capability ekola campaign oli agile olina amaanyi ago ne zeal ekusobozesa okulwaninga campaign eri successful tetwagala kuwa omuntu kaadi ate nkyaba mugambe wali olwali agambe nze enkoye neebase biki ebyo so waliwo ebintu bingi nnyo bye baba bagezaako kwasesinga ne bakuwa max ezo out of 50 kyovola nakugambe nti max ezo tuba tulina ne presentation confidence n'ebirala kati bebagabidde wali ku debate era walaba abantu baffe bonna tebafuna max nyingi kubanga process ebeera tight nnyo then netumala netugamba max 5 endala kubanga ffe tuli people power oba olina ozijja ku ground kakati abantu abamu bagamba nti tiimu ze musindika ku ground nayezo ziri zitya naye kati abantu bategeere systems zaffe munange kubanga tukozesa systems enkugu ennyo kati nga wane Kawempe twabuuza abantu 13 abantu baffe bagenda mu field eba interactinga nabo naye n'abasupervising nga bano abantu abagenda ku ground tosobola genda nti gwe bakufacilitate genda ku ground ogende mu hoteli owandiike byowandiika ne bwogenda ekyogenza olina okuba ebifaananyi ate obeerako ne basupervisor bakusupervisinga okumeka sure nti otuuseyo n'okola obuvunaanyizibwa obukuweereddwa
ekyokubiri nti bwe tusindika tiimu zaffe ziba za njawulo ng'ono byajja mu field ono tagenda kubimanya so mwena muleeta kati tiimu yaffe netuula neeraba wano bamuwadde max meka ono bamuwadde max meka ku ground bameka abalowoozeza nti ono yasingako ono so ate ne ground bwe tugenda tubeera tulina form eriko ebibagaidinga so kino mwakikoze nga kiri mu bulambulukufu era nammwe muli bamativu nti omuntu eyaweereddwa kaadi ye muntu omutuufu ennyo ate naawe bw'okola saveeyo ekawempe north ojja kwesanga nga kyekituufu waliwo baddewo ebibadde bigambibwa nti nno mu bantu ababadde beesimbyewo mubaddemu ababadde n'ekibiina ebbanga lyonna okusinga n'eyatutte kaadi okugeza mwami Magala alina n'enkovu ez'ekibiina oba oli awo mwami Nalukoola z'atalina kiki ennyo ekibadde kigatta oli n'agamba nti nno Nalukoola abadde yakajja Magala abaddemu abantu bibaddeyo emabega nze ng'owamawulire nga mbiwulira naye kiki kye mugenda okukola okukomyawo emitima gy'abantu abo mu kibiina akadde kali katuuke ng'omuntu oyo alonda oyo ekibiina bwe kyasalawo na bano bennyini kubanga nawulira ne president ng'ayogera ng'agamba nti nno sisuubirayo independent oli munnamateeka okimanyi bulungi nti kiyinza okubeera mu mateeka teriyo muntu agaanibwa kwesimbawo muntu yenna asobola okwesimbawo newaba tafunye kaadi ya kibiina asobola okujja bwe gali oli waddembe okujja nga independent kye sinnawuliramu NUP oba kye nawulira nga president agamba sisuubira ekyo mwakikola mutya abantu bano okuba nti nno tebagenda kujja independent oba muyinza kiziyiza mutya ng'ekibiina ekisooka kwe kukola systems nga ziri free and fair oli bw'ajja mu kakiiko asayininga ne consent form bakubuuza osazeewo okwetaba mu mpaka zino olimu ogenda kubeera mu mativu nebinaavaayo kubanga ekisooka for example kawempe nozobadde bakande 10 buli omu akiraba nti mu bakande 10 tulina okuselectingamu omu yekka so kiri kuggwe okusalawo nti nze nasayininga consent naye nsazeewo okugenda against consent gye nasayininga naye nga bwe gambye amateeka ga ekibiina kyaffe constitution yaffe egamba nti bwe weesimbawo nga independent oluzinga membership yo automatically so omuntu yenayina anayesimba nga independent ayina nga bwogambye mu mateeka g'eggwanga akkirizibwa okwesimbawo nga independent naye aba aluzinze membership y'ekibiina naye ekirungi nti abasinga nga kwotadde ne comrade Magala baavayo immediately. In fact Magala yatukola bulungi nnyo twalabira ddala obukulembeze mu ye kubanga yavaayo na offeringa okubeera campaign manager wa comrade Nalukoola n'agamba nti ye abadde mu process era n'ayogera n'okwogera nti ye abadde registrar mu kibiina ba registrar omulimu gwabwe ogwo gwennyini akakiiko kegubadde kakola ku national level ate ba registrar babeera basaale nnyo mu kuselectinga candidates baffe obukiiko bwe tubeera nabo ku levels ez'enjawulo so nga comrade Magala bwe yavaayo n'abategeeza nti ye nga registrar n'obukiiko bwe badde bakola nabo bubadde nga nejambiya nga bukola ekyo kyennyini tebamukoze akakiiko ku national level kyekakoze kubanga bombeera wa candidates 10 oba osuubira nti mwena munaafuna tiketi so tuli basiimu eri Magala n'abo bacandidates abalala abakitegedde nti enkola bwete bwetambula waliwo benefits nyingi okutambulira ku nnono y'ekibiina kubanga kati olunaku olwaleero oyinza okuba nga oyagala bwa MP notabufuna naye okusinziira bw'oweyisiza enkya n'ofuna ekifo ekirala oba obwa MP n'okomawo n'obufuna oba n'ofuna obwa meya oba n'ofuna obwa LC5 chairperson oba n'ofuna obwa kansala kyonna so abakulembeze baffe bano abantu abaali bavuddeyo tuba meeting ene tubagamba bannange candidate agenda kubeera omu by elections zibeera nzibu nnyo eri ebibiina byonna ebiba byesimbyewo kubanga buli omu aba ayagala ekifo ekyo ensonga eno mugenda giteekateeka mutya okwawukana ku kyali e Kayunga no kati nga nzija ku nsonga eyo bate njaga kutegeeza nti process yaffe beera very very free and fair pozi n'ekibuuzo kirala kyoyogeddeko food soldier bagambye nti kati ono munaffe nnyo kakati bwe buzibu obwesanga nabo bw'obanga running public office
Ajobola amateeka tutera nnyo okukozesa kino ekintu simanyi ekifaananyi kimanyi ekyomukazi nga asibiddwa ekitambaala ku maaso talaba akakookolo nga alina scales of justice oba miizaani wano kati ekifaananyi ekyo kiba kitegeeza the justice is blind. Bw'oba okola omulimu gw'obwenkanya olina okubeera blind. Kati naffe kenyini ng'abakulembeze munange tulina abantu kati nze ng'omuntu nyinza okuba nga waliwo gwenjagaliza ng'omuntu naye ate nina okugoberera process. Bwe tuba twateekako rules ne tugamba first of all requirement ki olina okubeera memba w'ekibiina. Memba w'ekibiina kitegeeza ki oba ojoyininze jjo oba ojoyininze luli oba ojoyininze omwaka gumu oba ebiri emabega. Bwe tugamba nti qualification y'okwesimbawo ebeera bwa memba bw'oba okituukiriza oba oyingidde olwokaano tetusobola kugamba ndikatona ate eyajja emyaka 10 kakati kyovola nkugambye nti bagenda ku ground. Ekirungi ne bwolaba mubakulembeze baffe abali current waliwo ba foot soldier bwe twagenda ku ground ne tusanga be basinga era ne baweebwa ticket. Waliwo ba foot soldier abagezaako ne batayitamu. Tubeera buli lunaku tukubiriza aba foot soldier baffe bano be tubeera nabo nti first of all obanga owulira ng'oyagala kwesimbawo genda onyweze ground ate n'ekirala osome so that ogenda mu maaso g'akakiiko tokozesa kiri nti nze ndi foot soldier njagala mumpe maxi jangu ng'oli ready okuyitira waggulu. Naye era bw'olaba kati nga Comrade Magala yakola bulungi nnyo just okuba nti Nalukoola yamusingako naye yakola bulungi nnyo era nga bwe ngambye tumwebaza okulaba nti yavaayo n'atambula noono. Enkuuma y'akalulu mugenda gikomba mutya? Akalulu ekisooka tumanyi tukayina mu bungi bwako era target yaffe yakufuna 90%. Okulabula kwaffe kuli eri byabakama n'abantu muze nga musomooza abantu baffe musomooza eggwanga mukoze efujjo ne mukola ebikolobero byonna byonna bye mwakola ekayunga bye mwakola omolo n'awalala wonna wonna. So tubalabula temwetanda okukola ebintu bye mwakola eyo kubanga kiyinza okuviiramu obuzibu era eggwanga lyaffe kubanga munange bw'onyigiriza nnyo ennyindo eyinza okuvaamu omusaayi. Tetwalyagadde kutuuka ku leve eyo twalyagadde bayimirire ku mazima era buli kawempe bukati buli gombolola buli parish buli muluka tugenda guwa ile mbaka wa palamenti n'abalala nga ina timu nene yaba foot soldier n'abalala okulaba nga timu zaffe weziri solid okuuma akalulu. Naye ne Kayunga twakakuuma munange byabaka manager ku last minute n'alangirira byalangirira. N'olwekyo tubasaba mutambulire muwulirire eddoboozi ly'abantu baffe mu respecting ekyo abantu kye banaaba bayimiriddeko. Nze ng'omuntu kino kibuuzo kyange ebisigadde nabyo nze mbadde mbikubuuza era nze naye oluusi weebuuza. Ngoberedde Rubongoya okuva National Unity Platform we yatandika paka kati n'embeera gy'ayiseemu. Bw'oba olabanga Rubongoya ekibiina alina wakituusizza era alina wakitwala era nga buli muntu atunuulira Rubongoya alaba National Unity Platform okugenda ewa president wo engeri gy'omukuttemu abakulembeze banno n'abawagizi ba National Unity Platform. Rubongoya ekifo kya Secretary General kimutamye takyakisobola agende yeesimbewo ku bubaka bwa Parliament. Oli ayinza okuga nti guno si mutube gwa kwayanira byabufuzi oba nabifo kiki ekikujja wano okutwala eri? Lwaki osazeewo okujjula ebitana mbiraba era omukisa ngufunye. Rubongoya siye muntu gw'osobola okufuna amangu okumuwuliza abantu. Bwe naabankulabye nnyinza kulaba nze ng'omu naye bwe nfuna ku mukisa n'abantu bonna ne bawulira nina okukiyisaawo. Ensonga esooka nti ensonga engenda gyogerako mu bulambulukufu bwayo naye era okubeera MP tekikujja kuba Secretary General w'ekibiina. Emirimu oba togigabanyiza? In fact oba ofunye empowerment esingako kubanga kati oba ozanyira ku party level ate bw'obeera mu Parliament ozanyira nnyo ku national level oba ofunye ne opportunity empowerment kubanga kati oba oyingidde mu constitutional position eri mu ssemateeka y'eggwanga era awo emirimu oba ogitambuza na bulungi nnyo okusinga bw'obadde ogitambuza oba oli awo bakiyita empowerment. Naye n'ensonga endala njagala otunuulire ebibiina ba Secretary General b'ebibiina
si mu Uganda yokka mawanga gonna genda olabe Kenya olabe Tanzania olabe n'awalala buli secretary general w'ekibiina either abeera mu parliament oba awalala. Lwaki mbuuziza bwentyo nze nganze amaanyi Lubongo gakozesa gaba gakyamusanyisaayo ekisanja ekirala ekibiina kinywere tumanyire ddala nti ekibiina kinywedde awo Lubongo yatukole ki tumute nti oba kati naawe weesimbawo ku bubaka bwa paalamenti wano tokireka mu bbanga. No, kyenkugambe nti era bwe tugenda mu delegates conference bwe tuba tukiriziganyiza n'abakulembeze benkulembera nabo wansi wa president waffe oba secretary general sinabukuwasebo tukyazimba kibiina era mukirabira ddala era n'ebirala bye mutanategeera mujja bitegeera bye tuli mugezaako okukola okuzimba ekibiina kyaffe okulaba nga kigenda mu maaso. Naye kyenkugambye kati for example twalina deputy president naye deputy president yali yali member wa parliament ngali Lope. Tulina spokesperson Honorable Joel Senyonyi naye Lope member wa parliament n'abakulembeze abalala. So kyengezaako okulaga okubeera ne position mu kibiina tekitegeeza nti ate tolina kubeera mu parliamentary roles n'ebirala. Naye okusingira ddala nze nzikiririza nnyo mu buweereza era obuweereza banjagala buli position yena abantu gye baneesigisa ngikozese okulaga obuweereza butambula butya. For example kati kusaawa zino negwanyiza okubeera mu parliament eyo si kubeerayo just kunyumirwa kubeerawo noyambala amasuuti funa motoka sente wabula kyetwagala okukola kwe kulaga abantu bategeerere ddala buweereza kife nga ba NUP bwe tukkiririzaamu ddala okutuusa eri abantu butya. For example kati nze supervising ababaka ba parliament nga secretary general aba NUP naye naalyagadde bwe mba nfunye omukisa ate demonstrating butya bwe ndowooza ababaka baffe bonna tutambule ffenna tubeere nga tusobola okwogerera abantu baffe ba bulijjo okubatuusako obuweereza n'okukola ebintu naye okusingira ddala okukozeseyo parliament nga front okugirawo ddala nakyemalira n'obwanakyemalira n'ebifaanana bwe biti. Neyanzege Makolo Kavuma akutumidde angambye ndabira SG wange nti mwagala nnyo Makolo Kavuma. Muganda wange Mabira angambye ye focal person owa Mukono Greater Mukono ne Mabira structure Mabira stretch buyukwe Buvuma n'awalala bonna agambye nti nakwebaza nnyo era eri ebintu bitambula bulungi nnyo balinze bulinzi firimbiyo muyingire Kawempe North mukuuma akalulu sibula ensonga eyo tujja kwongera ojjogerako nga tuyita ne mu ssomero ly'empulira kuba njagala n'okukuyita okwongera ku ssomero eririwo bigendererwa ki ebiri mu ssomero nawulidde omuteeko ogwokubiri gwatandise ogwasooka gwaggwa tujja kukyogerako nja kunoonya era olunaku lwajjo mbaddeyo nga nsomesa abayizi bali banyumirwa abanafuna chance omusomero eryo tebanafuna mukisa mulungi nnyo bagendeyo bewandiise basome bajja kulabira ddala omukisa okutasangika. Sibula bawuliriza njagala kwebaza mwena abatuuliriza bannange mwebale nnyo okubeerako n'okwagala president waffe nalaba abantu bakoze obubaka eyo abamwagaliza amazaalibwa amalungi nalabye n'ejjengo olisimbye abantu balyogeddeko bulala. Mwebale nnyo okuwagira president mwebale nnyo okumwagala mwebale nnyo okuwagira National Unity Platform mwongere otusabira mwongere otuwagira mwongere okutambuza struggle ne message ya struggle wona we muli. Nkwebaza Makolo Kavuma Aji kwebaza muganda wange focal person mwebale mwena abali abatuuliriza era tusaba alo wekitibwa akirize tuyingire Uganda empya Uganda eno tugitereze inshallah. Musule bulungi.